Kadama TV tumukutu kwoli. Olwaleero ngenda baleetera omuwala Katushabe Peace nga ye agamba teyeevuma kujja ku kyeyo. Teyeevuma kujja ku kyeyo era ye waali akyali musanyufu. Agamba tuyina ensobi bakadaama ze tukola oluusi nga ogenda n'okanduula eddoboozi. Ogenda n'okanduula eddoboozi n'otamanya nti bano be bakama abo, n'obeera nga weefaako nti ogenda kusaba. N'obeera ng'osaba nnyo naye ng'ate ebikolwa byo si birungi. Gezaako okulaba nga by'osaba kuba tewali ddiini egamba nti olina okwekanduula. Naye ate tekitegeeza nti tolina kwogera ki ky'oyagala. Ebintu bino bya njawulo. Okwogera kiki ky'owulira kye kituufu n'okubeera nga bakama abo ate obadda mu bubi, kibeera kya njawulo. Nnyinza okutuusa obubaka eri mukama wange mu mirembe nga seekalakaasizza naye ate n'akitegeera. Naye ate nnyinza n'okubeera nga mukama wange njagala omutegeeza ekintu ekyo nga mu ngeri yo kimutegeezaamu ate nnyongezza eddoboozi ninga eyeekanduula, ninga alaga nti boosi wange kasasiro. So Peace ayagala okulaga nti buli bw'olowooza nti nno osaba, ate era gezaako okulaba nga ne babboosi bo obateeka mu mbeera eyo ebaagazisa omukozi gwe baafuna. Katusooke tuwulire Katushabe Peace kikyagamba. Amanya Katushabe Peace, omulundi gwange okusoose okwogerako eri bakozi bannange, nange ndi mukozi ndi Kadaama, ndi wano UAE. Nze okwogera ku baana abajja eno okukola nga nze bwe naasalawo okujja eno okukola nga twakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waffe. Kyokka ate bwe tumala okutuuka eno ne tufuuka ensonga bambi ne tufuuka abaana ddala ne twagala okwefuula ba Katonda. Tulina wano omunaggana eyakajja okukola, mukyala mulokole, naye yalema okukwatagana ne bakama be. Sofa amaze omwaka gumu n'amezi 3, sinyagibwangako, simwangako kyakulya, sikubibwangako, naye ate ensobi nzikola. Naye neetonda nensaba mwoyo w'amagezi okubeera ku nze, nemanya ensobi zange, neneenenya ne bamponinga toddamu kikola, nenkitegeera. Naye kati myezi 6 tebamusasula, n'okulya olumu ekyokulya kyakwegayirira akoze aweddewo, anaatera n'okufa lwampisa ze. Nti amala obbavuma n'amala obbakola by'abakoze n'amala n'adda mu kisenge n'aggyayo ebbayibuli n'atandika okusaba, naye ng'amaze okulwana entalo ze eri. Abooluganda mbagamba nti basisita bannange era mikwano gyange, togenda kumala kulwana ntalo zo ojja oyite Katonda okukulwanira, tebigenda kukola. Katonda tayagala alwane nga naawe olwana, either olina okulekayo akulwanire oba gwe weerwanira. Tebiseera ebisinga bwe weerwanira tomalaako. Lema kuleka kyakuleeta, kulema kutegeera ekyolina okukola, gw'oyagala ofuuke boosi mu nju olw'okubanga olina Katonda omulamu. Yes, ffenna tulina Katonda omulamu, naye Katonda akolera ku principles. Banange empisa kintu kikulu, obukakkamu kintu kikulu. Bano abantu osobola obbakubisa empisa ne batuuka ekiseera nga bo be bakugamba Peace tusonyiwe olw'omwoyo w'amagezi gw'obeera naye gw'okozesa. Nze nkola ensobi sizimanyiko muwendo kuba binsukkako. Nkola mu biyumba 3, nkola mu kya mukama wange, nenkola mu kya nnyazaala we, nenkola mu kya maama we. Kati sofa bakaleeta oyo munaggana gwe njogerako. Naye ansanzeewo omwaka gumu n'amezi 3 nga ndi nabo mirembe, naye afuuse ensonga. Olwaleero bamunyaze olw'empisa ze, naye jo bampise njogereko naye. Bwe nayogeddeko naye nanga njabba wa level tebajja kummanyira, ne mugamba olimba. Gwe lema kumala kunyiiza bano abantu kubakola ebitanyuma, odde mu kisenge gyeyo Bayibuli osabe. Katonda tagenda kulwana kubanga nabo basabi. So mukwana b'enganda mbaga nti basisita mwabalokole, muleke kulwana ntalo ate mumale mukabirye Katonda obbalwanire. Katonda tayagala alwane naawe olwana. Tubeere bakkakkamu, tukole ebyatuleeta tusobole okuwangula, tudde eka mirembe, baleme kuzzangayo mirambo gyaffe oba kuzzangayo balema. Mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Mwana Katonda omulamu.